You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself. Balamusizibwa kwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda nate olw'essaawa yaffe eno nga tuli mu puroguramu yaffe eno eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika Juliet Jjuuko Jjajje nze ndi emabega w'omuzindalo guno olw'ekisa kya Katonda ennaku z'omwezi ziizo 4 omwezi ogw'omwenda 2019 tukkiriza nti obulungi bwa Katonda bugenda kweyongera okubeera naffe mpaka bwe tunamalirizaako omwaka guno era nga njagala kugamba nti tuna ntende mu puroguramu yaffe eno etambula essaawa 3 okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 9 ate olw'okusabira kw'abangi eddibwamu ekiro buli lunaku ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 8 n'olwekyo mikwano gyaffe tuweereddwa omukisa era tumwerabira nti ekikutawaanya mu nsi muno twakiwangula na bujulizi twawangula sitaani nno ekigambo ky'obujulizi ate era n'omusaayi gw'omwana gw'endiga yessaawa yaffe eno mwe tuwangulira mwe tuzibukira amaaso mwe tweyongera okutegeerera obukulu n'ekitiibwa kya Katonda kye tulina mu bulamu bwaffe ate n'okuddayo okubeera awo Katonda awo we yatuteeseza. Njagala kusaba mukwano gwatuwuliriza badde ayagala okwekola akabi ayagala okwetta teweekola akabi konna Katonda waffe akyasobola okufuula ekyo kye yateesa obukuumi bwe bukyasobolera ddala okubanga bukutuukako yonna gy'oli wakati mu mawanga agatabangusa South Africa. Mikwano gyaffe abalungi abamuwanguzi tawanika obukuumi bwa Katonda bugenda bubatuukako era nzikiriza nti oli awo omanye nti ka radio ko headphones teziba matu obulungi bwa Mukama bujja kweyongera okwetooloola obulamu bwo nga Katonda bwe yateesa. Njagala kugamba ntya weekend ebadde y'aba students era nga tuweereddwa nnyo omukisa bambi ba students bavuddeyo ne basobola okubanga bajulira ku Katonda era abazadde nga bwe nkugambye essaawa zaffe zino omwana muggyeko byonna byakola mugye ku buzannyo mugye ku TV mutuuze asooka awulirize kubanga naye we agenda okuweebwa omukisa era mbeebaza nnyo onna gye muli ba students nga mwatudde dda ntende kuwulira puroguramu yaffe muwanguzi tawanika abaana bannammwe nga bawa obujulizi Katonda kyazze nga abakolera ate emitawana gye tuyiseemu gye tuyitamu yonna mu myaka egifaanana bwe giti gyegimu n'olwekyo mukwano tutegeere tuwangulawo tutya abeegayirizi b'eggwanga mwenna yonna gye muli tubaaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno era nga abasabi bonna bamaama bannakazadde b'eggwanga bamaama bayibuli esomesa egamba nti golokoka ekiro mu matumbi budde mu kkungubaga golokoka ekiro mu ttumbi budde ofuka omutima gwo ng'amazzi lw'abaana b'abakyali abato kubanga ebino bw'ona bitegeera n'obiwulira ojja kusobola okubaguka. Mmanyi nti obakoledde bingi nnyo onoonyeza school fees onoonyeza ebintu bingi naye ate waliwo n'ekyomwoyo kye weetaaga okumanya n'okutegeera ate era n'okuwangula ne kusobola okubanga kutuukirira. Wenjogerera omuwanguzi waffe tuli wamu naye era agenda kubanga atubuuzaako atuwulire ku mannya ge ne gy'asinziiridde olwo nno munnange tunaagenda mu maaso ajja kulutuviira ku ntono nga bwe tunalaba ekisa kya Katonda bwe kinaatutwala. Nsanyusa nnyo mukwano gwange okulabako. Kusanga amanya gange kitibwa Kuteesa Faith ye mukwano era nga nviiridde mu matu ga Jjokolera. Ntusanyusa okulaba nnyo. Amina. Mikwano gyaffe abalungi tulina mukyala
gwe tulina ye olwaliro mukyala Kuteesa gwe tulina ye student olimu SQ. Okay. Mukyala Kuteesa ogenda wali obuliddeko ku muwanguzi toboneka tofunangako chance obeera ku ssomero okuwulira yakuwulira mpulira otera muwulirako kale era naawe leero gwe muwanguzi waffe lutuviire ku ntono wagenda okutandika okutegeera obulamu wabusanga otya? Natandika okutegeera nali mbeera ne maama kuba twali tubeera mu galaji ku ssomero gyali asomeseza kati nga tubeera naye. Then by that time naye sibeera na taata bwenzijukirira kuba kati nzukira nali mbeera ne maama kati sometimes yambuusanga classes nga nambuusa baby top nenyingira P1 nga mbuusa some classes mami olwa school fees lwaki kati engeri yali teacher kati nga mbuusa kale nze ayagala nsome mangu muto ne kati nduka one day twakira nga tuzanya n'abaana kati nolengera senga wange ngajja kati ze nakimanya nti yazze kunkima ntwale ewa taata kati ze namulaba nadduka neneekweka asaagala agenda naye nenzuluka kati nagenda okudda nga agenze kati n'olwalinako olwalwaddako yayendala senga omulala nga azze okunkima era bwe yajja naye nadduka neneekweka nagenda okudda era nga agenze kati olwaddako dadi yajja n'ankima bansanga ndi mutulo nga neebase nagenda okuzuuka nga bali mu kunnyambaza nenkaaba naye nenkaaba ne bankwata ne bakwate ne bantwala kati bwe bantwala kati ngenda ntandika obeera ne dadi wange kati nave wamami naye sifuka ku buliri nga yalina ekitanda kyenange nga nina ekyange ate ngenda otuuka eri nolazuka kumakya ngamba wafuse ku buliri nembagamba aba enkuba yatonyereze nga sifuka nebagamba wafuse katugambani yafuse gwasobola ogenda okuva wamama nga tofuka naye sifuka wali mu class kubanga ndi mu P1 kuba bali bambuusa kusa classes kati nentuuka eri nentandika nga nfuka bunaku nga nfuka kange nentuuka nenkimanya naye nga kusooka nembagamba nali sifuka wali obaana ebyokulya byayitirira abamu batugamba abaana obutafuka bwe batakusa bulungi kasiwe kyali tunakitegeera gye bujja kati nentandika okubanga mbanye dadi tuba naye kati bwe nagenda eri nesanga waseku mamu wange nensanga ne muganda wange omulenzi era nentandika okukwatagana bwe tutyo kati tino nentandika okusoma kati mutandika okusoma ne bansindika eni mamu wange gyali abeera ne bazadde be ne bansindika nentandika okubeera eyo nga mbeera ne bazadde be tebali waka nti maama ne taata anti kati bansindika okutandika okusoma ewastepu mamu wange gye bamuzaala nagenda nga gyensomera nga tubeerayo ne muganda wange nebafunira akasomero kali kumpi ali nentandika okusoma kati mutandika okusoma ne banzizaayo mu top class kwabaga nali mbuuse kati kwanze ntikanaye kyabito nalabakale nabagamu ati mumuzizaayo ate bagala mumuzizemu webityo ne banza mu top kati banzaamu kubanzukira nali mugezi kwawe mba nali nkoze obubi nga mba wakusatu nentakwatawo kyakubiri saito nze kisooka kati nenzija bwentyo nga nsoma kati obudde tebwagendangaeyo kati taata wange owooza bafunamu obutakkaanya ne sitapumamu wange ne baawukana kati nze nalaba nga sitapumamu ng'ajja ng'aleeta twazajjayo bintu bayomba ndowooza baba bagamba ebintu babigabane kwanala ng'aleeta ebintu ebimu ng'abireeta eno gye bamuzaala kati then nzijukira lumu nali mu class kubana nali mugezi nga tunatuna kumpi namusomesa era nga mu class nalina speed nga nze asooka okuwanika batwaka omuwaka ebintu ng'ebyo kati omusomesa najja yali wa top nangamba kuba ekinabidde bagamba before nga tebanakumpa amanya gano okuteesa Faith baali bampita Namulondo Sharon naye ge manya ge bampa muzaye gano Katonda
gana Professor Peter ngali yagamba kati omusomesa naje n'agamba iwatuna abo shawe ne bakuyita kati nali ntanyo nga sanga afuluma class omusomesa tampadde buyinza bufuluma nangamba fuluma genda kati ngatuuka ebweru nasanga tatanga yomba ne step mom nga bayomba nga mwana omutwala tutwala mwana koye wuwo gwamuzaalo n'omwana wange si wuwo ne bayomba kati tata nankwata nantwala mu moto nanyingiza mu motoka ye katuuka mu motoka nga abasomesa n'abuddeyo bayomba abantu bonna batandise okujja batunula kati nesanga mu motoka muyantuuza mamusenga wange nangamba esho nyo bali kusoma nemugamba kali zenga ntunambeera eriwo toyitegeera nga tutulakunzi ne bayomba nanga mwana sibu wange kati koli uyo musajja abba omwana koli walayo ko tata abba omwana we kati waliwo omukazi era nga atunda emmogo tatugulangako nga kantini nanga omusajja ko tutwala mwana kyo abba omwana kati ababusungu baye amulinnyo ekigere sayi mukazi nansirika navuga zanage nagamba dadi vuga yongera mu buyadda kati headmistress yayambadde enkondo nga jadduka agobe emmotoka zere ngamba yongera omuzadde omusajja bali tebamulabangako kusoma awo simanyi kuba kati ziravuga nantuuse ewaka era nentuka nga ndaba ebintu ebisinga babijjamu byabadde baleetanga eno kati nze nanyambaza ati wange nanyambaza natwala mami wange kuba mami wange yali musomesa kati nanzayo amami nange bwe natuuka ewaka ama nemunyumiza ebibaddewo byonna ebibaddewo kati nentandika okugenda ntandika okubeera naye kati nentandika okubeera nezigabyangambeera ne mami kati ne wamala kati otuuka eyo naye okufuka gonesiga nga nfuka kuba natuuka nenfuka mami nentuuka nenvunza empaiso gyonna ngaempaiso negivunda nenfuka kuba nzikawo nakami weyagula omukeeka omupya nangamba losologo naye naye tofuke namugamba emisijja fuka nangamba okewewake nenzuuka nga nfuse naye nga sometimes nga munabuuzako abaana balala bafuka bonga nga bangamba mubalooto ekirooto ng'asotisa agenze mu baketi ofuka nagenda okulaga nga ali ku buliri naye nga yeraba nga avuddemu naye nga nze teri kyendoota plain nzuuka buzukusi nga nfuse kuba nzuuka nafuka nga newemba neebase budde nga bwamisana nga neebase ngawo kale ngaawo saa nga bbiri ne tuntwalamu nga nfuka ne mu kibiina kugamba ntuuka nga nenfuka kati bwenabeerako kuba nzukira before nabeeranga ne mami kati wawo naliwejja ne bankima kati nga before otubana kunzijjayo eno ewa stepmamu wange kati dadi yakwata ne bantwala ne banfunya essomero eddala nesomero naliko naye ne bakasoma kale kaali kabibi nga kabubaawo ne bantwala ku ssomero liryawo ddene ddungi nnyo liryawo saidi zaawo bakajja ensomero zaawo lyali ddene nga ddungi kati bwe nagenda kweyo essomero ne ntuuka ne bampa interview ne bambuuza mu class tibaire nali mu P2 ne bampa interview yali ya English kwanzukira nalikola bulungi nafuna 98 kati olwanzukira omusomesa yagawa nayine mami ne dadi n'abagamba abantu mubuse class dadi n'agamba nedda mumuleke ng'akyasoma kati nentandika okusoma kati bwanasooka abeera mu kisulo nentandika okusoma kati ntuli mu kusomero ne biba bibi kati nga ntuuka mu class omusomesa nga newasako obwaka nga sibitegeera kugamba nga ngenda bugenze kusoma tuusayo omukolo nti nsomye naye nga sibitegeera kuba nzukira atwala nakaseera nga mpere naye okusoma bintemi naye nga nali nkyali mu P2 nga mbaza saawa za lanchi nenvayo okusomero nentuuka kanangamba yii olukyayagala kusoma biki kati ngawo oluusi bantu mugenda ku ssomero nali mu P2 nenzunga nengenda mbyange nenkwata byange nkomawo lwaggulu ate kati onzuka nako bwe nazunga natuuka ku ssomero nga ntuuka late kati naye nti okuyingira nentambula nentuuka nenyala nenkwata gange nenzunga nengenda wajja simanyi kati kwako olunaku balinayo pepa ku ssomero nengimesinga kati then kati olunaku batuukanga nensanga omusomesa kwamutanga otuukanga late ku ssomero nensanga omusomesa nga agiramu abaana pepa register akola naliwo nagiddamu bulungi nanamana agushandamu tugenda okola pepa nagimpa naye aga ntuka obuwandika nga bwaka abadde ina abaddeko ku lubaawo
nenga sina kyensobola kuwandika wansi naye natuuka nesooka nenzuka neŋŋamba naye nzuki naliko omugezi naye kati nze saabifaako nentuuka naye nga nensoma naye nga niwengezako kusoma nga sibitegera kuba nzukira bwe natuuka nga ndi mu P5 lumu kati nali mu P5 kati nenga nekange nensomeko ku kitabo bwe nakwata ekitabo kwata okugenda okusoma oto ne tuntwala bwe nakibikola bwe nti ne tuntwala nebaka kati bwe nebaka nga osisimuka naye nga bangamba mami wazze okulaba ekyo kinanga abaddeyo nga sitwala kwata okusoma gwe weebase kwegambanga nange ebintu nga sibitegeera kati okuzaayo kemabega kuba kati dadi wange weba yakanisa ku mamu wange kati yafuna omukyala omulala kati mami nansinzanako kubanga mbeera n'oyo omukyala kati wetwabeeranga naye kati nga tubeera naye kati yampanga keyakale ye nga akayo kuba gye nalimba njoke ngende ku ssomero kati nga gyembeera nengenda ku ssomero sometimes nyokomawo kuba nali mudde naye kati okusinzira ku mbeera kale nabeeranga akanaye nga mmesinga nnyo kubeera ne maama era sometimes dadi yagenda okudda nga yina emmotoka nga asanga mpandiiseeko nti abantu tumanyi maamu webityo ndowooza naye byatuuka ne bimutama n'asala wansi nekadda ntandika obeera ddala ne mami wange kati then kwolwo bwenatandikira ddala okubeera ne mami okubeera ne mami okubeera dukira nali nkyafukanye yafunye essomero nali ŋŋendako naye nentuuka kuba nzukira nali mulolukuganga ebintu byokusoma nga nga nze sibyagala nnyo kireka ntuuka nga mpasinga amagezi laba sirina ebintu byakkakavukasi ne bwosoma ebintu tobitegeera kati nentuuka nempulira nga nga bituuse nga bintamye naye kati natuuka nga ewa dadi bwamami bo baali balinanga omuze nga bakuŋŋaana onna nga famire ne batandika okusaba nentandika okuyigiranga eyo okusaba katwatukanga ne basaba kati nga ntuuka ne bintama nentandika okugegenya dadi wange byate byabazeemu masef dadi yali mulokole nga basaba buli lunaku nekinyingira nti kati omuntu oba olina ntandika okusaba nentandika ofuna obwagazi obwakakale obwokusaba biki ebyo nogendanga kukyaki webityo kati netandika okuweereza mpolampola kuba nzukira ali step sister wange yatandika okunjigiza ebintu ngaebyo tandika okuweereza biki netandika osabasabako neera nga olunaku lwenfunye olunaku nensiibasiibako webityo era ndowooza kyayigisa kya Katonda P7 okujja kuba P7 namaliriza na 21 aggregates nakwenda nga nagisa kya Katonda okusinza performance yange bwe yali kyalinga kitya performance kyogamba amagezi gaali matono ng'obigase byonna nga kuba nze yali asimba mu kibiina nga pepera nga batimba n'okututimba naye era ng'otunanga era ng'erinnya lye libeera wansi tunaba kutunyumizaako awo olw'okusiba ekkira kwatandika ddi okuva bwe nayingira primary 12 nga ebintu kyabitegeera primary 2 nga bakomeza wa maama kati then nga naye sibitegeera nga sibitegeera naye awo naye sikola bubi nnyo naye kati bwe batandika otabukirawo nga nyingidde awo P6 awo P7 ndyoka ntandika osimba nga nze asimba pepa esinga nga zidda ng'olina mmeka kwanza kamaketanga nga ndi mu 003 wenkoze nnyo mba 07 awo mba nkoze nnyo mu maathi babidde nkoze musajja gitinyuza gye nakolakolangamu ko yalinga English awo yo nga agyeko ku 5 mekameka naye nga bino ebirala tubuuliremu kompolampola olina akaddeko ne bw'otadduka nnyo olwo maathi nga wegirayo 08 awo mba nkoze nnyo engingo okwatagana mmeka baako mu 5 awo SST awo taba 4 3 science 3 2 ntera ngukwata lipooti ogiza wa taata ogitwala wa maama awo naye nkiza wa maama kakyanga bino tata sibimanyi nako nga simanyi kati nga manyidde embeera ya maama gyenali manyidde kati kuba kati babutandikira ngu sembera nga mbeera mu class nga yanga bintu sibitegeera nga nsomesa ne bwasomesa sibitegeera kati bwe namaliza P7 ebibuzo obwo byakomawo kati nga na 21 aggregates samala ngamba webale kukola
kati kuba then recent newafunira akananga okunfunira essomo ya secondary kati essomo bafunira ya secondary ngaafunye basary ngaafunye half basary kino ekyokuyita mu kkono ofuna 21 mpolampola tufaayo tukyalina obudde bwaffe leero bano tulina omuwanguzi antwalaganya ku sipiidi ey'amaanyi ennyo naye akaseera mbadde nkyakalina ate ndaba nziruka emisinde naye nja mukwatiriza mpolampola manyi nti omuzadde owulira n'omwana owulira olwo mu kusaba kuno kwe mwasabangako owulira abataata muto nga ye asaba ebintu by'otawulira wamala n'olokoka oba wasabanga busabi nga famire bwesaba twasabanga busabi nga famire bwesaba ebyo ebyokulokoka nga sibimanyi tugenda bugenzi ku kyaki naye bwe tutyo mwagendanga mu kyaki yabalokole yabaki yali yabalokole kwabo baali balokole taata ne maama yabalokole ddala okusoma tewasabanga mukama atereze ensonga ya max ezo sabifanga nako nasabanga busabi katonda nyamba bwento kubazikawonaku wenakolera ddala obubi ŋŋamba naye gwe ebibuzo nabigeza bidda ng'obusembe ojja kulaba kino ekyo kyannuma mu mutima neŋŋamba mukama sijja kusemba sigenda kukula wifaino zange ejja kudda nga nkoze olwo max wafuna mmeka gadda nkoze bubi ddala moxi bubi kubanga obulinako kyokubona binzunga nga nzuuka ewaka mami kasitayombako nga saagala kuŋŋambako bwaŋŋambako bwati nga nzuuka nga nzunga ŋŋenda mu mikwano gyange nga nkomawo nga obusungu bukakkanye nga kakkanye oba bwayagala okunkuba nga nzuuka nga ŋŋenda wanjukawo waliwo neweyakolaki bweyaŋŋambako nenyiiga nnyo nenyiiga nempaakinga obugugu bwange biki ng'olaga wuulu nga ngenda bugenzi nenzunga neŋŋamba oba nabeera ku street gye nagenda gye nabeera etegeeza olina kalakita endala gye wabeeranga nayo empisa engeri gye weeyisangamu ku maama nsooka naye kale nga saamanyayo byantu byakubeera mu bantu era nga mbeera omu nensirika kugamba nga ndi shayi nga mbeera omu nensirika kati era kati omama wange kale nga saagala ddala kuŋŋambako banaŋŋambako kino naŋŋambako kino nga nyiiga nga nziruka ewaka naye nagendanga mu mikwano gyange egyo bwetyo neŋŋenda nemmalayo mani nkomawo yali tannaba kuzaalayo ku baana balala era alina sanga eryanzirako kati tulinayo muganda affe omuwala gwe lyazaddeyo omulala kale tugenda kubanga tukoma mu ddakiika zaffe entono tujjamu kwasaganya tuyinza okumala wakati mu ssaawa eringa emu naye tujjamu kwasaganya mu linnya lya yesu tovaako beerako tuwuliriza abazadde n'abaana